Yes, alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange nakyo sinza obanga otuuliza kulisaayo nnyo mu ggandalo lya weekend yonna gye mbadde mukyakalira yonna gye mbadde mubulidde naye mbakulisaayo nnyo abali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo. Kaakati nno Mariam Wangadya chairperson wa Uganda Human Rights Commission agenze maaso n'okulabula aba UPDF nga muno mwotwalidde ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force olw'okuba nti yabawandiikira ebbankaluwa mu mwezi guno ne batarespondinga nga bwe kyayi kirina okubeera kati agenze maaso n'okuba nga abawuuninga. Oli ku Yugi Update TV kujjukiza ku sinzo bango tuuliza gwatanatoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otoyungako abali emitala w'amayanja Katoman, UK, USA, abali Canada, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia munamba tumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Kaakati nno tukimanyi bulungi nnyo nti nno gye buyise mabegako okuwambibwa kwa Eddie Mutwe kwazaalira UPDF Lwenya naye nga bino byonna Muhoozi Kainerugaba yabibazaalira. Oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okubuzibwawo tulujjukira bulungi nnyo yakwatibwa mu municipality ey'Emukono n'abuzibwawo n'ekitongole ekitaategeerekeka naye nga balabibwako bamukwata mundu era ne bavaayo ne Moroka eyali emanyikiddwa nga ya Double Cabin Numberless n'emubuzaawo n'oluvannyuma n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka wabula bagezaako nnyo munoonya mu poliisi custody zonna poliisi nevaayo n'ebyegaana negamba nti no enoonyeza Eddie Mutwe mu custody zaabwe tebamulabamu. Kyayita ku kiragirwa amateeka okubanga omuwasibe awambiddwa ate n'akuumibwa mu busibe nga tebannaba kubanga bamuwozesa oba nga bamusalira omusango. Wabula nga wayise ekiseera nga bakyamunoonya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter nga yeewaana nga bagamba temutaanamunoonya nnyo kuba nze amuyina ng'agamba yali amuterese mu basement ye ewakaawe ng'era ali mumuyigiriza ku Lunyankole wabula twabiyitanga ebyokusaaga n'ebifaananyi byafuluma nga Eddie Mutwe atokyalingiddwa nga n'ekirevu kye tetumanyiiko bulungi nga Eddie Mutwe takyakiina era nga n'embeera gy'alimu mbi nnyo gwe mukwano gwange nga tewoomya nnakabululu era Eddie Mutwe n'olaba ekitongole oba Ministry ya Uganda Human Rights Commission etaddemu amaanyi Eddie Mutwe yagenda okudetainingibwa okutwalibwa mu kooti ng'embeera mbi era nga bamusitula na busituzi wabula bano bakagwa ensonyi tebafunamu wadde n'akamu ensonyi wadde n'okwesikamu bagenda maaso n'omudetaininga newankubadde yali mu mbeera mbi nga obulamu bwe bwetaaga heavy treatment ey'enjawulo nga bwetaaga medical care ey'enjawulo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula ebikolwa nga bino abakulembeze naddala bali ku opposition bagenda maaso n'obivumirira nga bagamba nti nno newankubadde bigenda maaso naye temujja tutiisatiisa tujja sigala ku mulamwa gw'okukyusa eggwanga lyaffe. Mukimanye nti buli ntandikwa y'ekintu ebaako n'enkomerero era enkomerero y'ekintu wabawo entandikwa y'ekintu ekirala tujja kubanga tumalako era tetugenda kubanga tuggwamu maanyi. Ebyo we baabiwulira ne bitambula ku mikutu gya social media amawanga ag'e Bulaaya aga Western countries gavaayo ne gateeka ku gavumenti ya Uganda akazito gasobole okubanga galiriizinga bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe. Wabula olwa pressure y'amaanyi kino kyawaliriza ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission nga kiyita mu chairperson waakyo mwennyini Mariam Wangadya okuwandiikira ebbankaluwa eri Muhoozi Kainerugaba n'ekitongole kino ekya Uganda People's Defence Force. Engeri Muhoozi Kainerugaba gye yali avuddeyo n'agamba nti nno ebyali bikoleddwa byali bisaanidde babimunenyezeeko personally wabula tebakigatta mu institute namba era Mariam Wangadya we yali awandiika ebbankaluwa yagiwandikira Muhoozi Kainerugaba wabula ye n'agattako ne UPDF nga institution yonna Bunambiro nga bawadde essaawa mbale basobole okuba nga baliriizinga Eddie Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa embeera nga yalimbi ng'agamba nti Eddie Mutwe yakwatibwa mu ngeri emenya amateeka ate ne mumucunya mu kifo ky'omumuta tomuliriizinga n'agenda n'afuna medical treatment mwasigadde mumukutte ekintu ekimenya amateeka era ng'abalagira nti agende mu maaso n'okuba nga amuta era Mariam Wangadya yagenda mu maaso n'okuluma n'aluma wabula ebigambo bino ne bbankalo yatuuka ku Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yagenda maaso n'okuwoninga ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission tetebaddamu muwandiikira kasasiro na rubbishi olw'ensonga nti nno ekitongole nga kyo ekya UPDF kirina amateeka gaakyo wabula twalabwako omwogezi wa kitongole kino eky'amagye
ekya UPDF yavaayo n'agenda maaso n'okuddamu Mariam Wangadya ng'amugamba nti nno institute nga ye ya UPDF tesobola kubanga etiisibwatiisibwa bapolitician ba byabufuzi naye nga byonna babyogera nga basinziira ku Bankaluwa Mariam Wangadya gye yali awandiikidde institute eno. Oluvannyuma omukozi n'amuwoninga nti taddamu kubanga amuwandiikira obubaka obumulabula obw'ekisiru era n'agenda mu maaso n'omugamba kino akikomye n'agamba nti no eri mutwe ekyaba amanya tagenda mmuta kati kubanga akyalina okwefukira ng'akyefukira mu mpale tannaba kubanga amulaawa n'okumulaawa akyalina okumala okumulaawa then n'oluvannyuma asobole okuba nga amuliriizinga. Wabula newankubadde ebyo byaliwo ebityo omukyalo ono akulira ekitongole kino oba institute eno eya Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya tiyagenda mu maaso nakutya yagenda mu maaso n'okangula ku ddoboozi ng'agamba nti mukimanye nti teri muntu n'omu agenda kubanga atiisatiisa ku ki kye tuseekeddwa okukola kubanga ngaffe aba Uganda Human Rights Commission twaweebwa obuyinza n'authority okulaba nga tulwanirira buli ddembe lya muntu munna Uganda tetufaayo oyo aba ali kyobodde wabanga ali kulanka ki oba wamagye oba ali mu gavumenti nga mukulu kyenkana ki ffe ng'amateeka tulina authority okulaba nga tumukangavula okusinziira ku ssemateeka eyatuweebwa nga tuyita mu article 53 tusobola okuba nga tukangavula omuntu oyo naye n'ebigambo yabyogera nga bidirectinga Muhoozi Kainerugaba ng'alaga nti nno ye tatidde ekiba kibe wabula ekituuka ku kyokulwanira eddembe ly'obuntu ajja kuyimirirawo n'amaanyi ge gonna gonna watali wadde kutiitira. Ebitongole ebya human rights activists byavaayo ne bigulumiza Mariam Wangadya olw'ekikola kye yali akoze okuyimirira watali wadde kutiitira wadde nakutiisibwatiisibwa n'aba UPDF bano okusobola okulaba nga alwanirira eddembe ly'abantu naye newankubaddeyo byonna byaliwo ne gye guli kati Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Edi Mutwe tanaba kubeera nga ateebwa tanaba kubeera nga aliriizingibwa tetumanyi gavumenti kyemwagaza enfunda eziwerako zaakwatibwa sigwe mulundi ogusoose olw'okuba nti abadde key closer figure eri Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva eyayingira mu byobufuzi era nga balowooza nti ono alina ebyama bingi nnyo byaterese ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo ebiyinza okuba nga bibayamba okuba nga basobola okuba nga basteppingako step ahead eri ekibiina kino ekya National Unity Platform era y'ensonga lwaki olaba bamusoosa mu basement ne bamukolako interrogation wabula ye mu kuvaayo agamba interrogation gye bamukolako bagikola mu lunimi Lunyankole era bye baali boogera ali tabitegeera n'oluvannyuma n'akyunyizibwa nnyo buli ku makya emmere yalyangamu omulundi gumu kati so abantu bonna kwetoloola eggwanga balireetinze General Muhoozi Kainerugaba ng'omutujju agenda mu maaso n'okuwamba bannayuganda n'okubabuzaayo n'okubatocalinga newankubadde ebyo biri awo tebeesigaliddemu ejjo terwayisewo na nnaku mbale ekitongole ekya UPDF era kyalabiddwako nga kiwamba amanyikiddwa nga Nuuwa Mutwe ono nga badde amanyikiddwa kubanga era ssenkulu w'ekibiina kino ya National Unity Platform era nga badde critical nnyo ku nsobi gavumenti zegenda mu maaso ng'ekola era badde foot soldier era nga freedom fighter mu kibiina kino ekya National Unity Platform wabula naye bamutagetinze era ne bamuwamba bamubuuzizzaawo nege buli kati naye tannategeerekeka oba ali yakinyizibwa kino kye tugamba ebitongole bino okuvaayo kulwanira eddembe ly'obuntu kubanga kati kino kigenda kutandika kufuuka kyalubeerera okubanga bawamba abawagizi bonna bonna bali ku ludda oluganya gavumenti y'ensonga lwaki olaba UPDF biiru baagala bagiyise esobole okuba nga ebaprotectingako ku bikolwa nga bino bagenda mu maaso n'okutuntuza bannayuganda era mulina okwesabira nnyo kubanga ekijja si muntu oli ku Yugi Update Civic wadde osinza oba nga otuwiza gwatannatoyingako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegatako mbagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi mweraba.